waliwo omuntu eyaŋŋambye nti Traore okusisinkana Museveni akigerageranya ku muvubuka ajjudde obulamu okusisinkana obulwadde obw'obulabe ennyo. Yagambye nti he is a healthy young man meeting a very dangerous disease. Omanyi amawulire okusinziira ku nsonda gatulaga nti Captain Traore owa Burkina Faso agenda kusisinkana General Museveni, era munnange okusinziira ku bantu be boogera oyinza okwewuunya kubanga bagamba nti eyo nsobi nnene nnyo Traore gy'agenda okukola kubanga agenda kumumisiriidinga. Ti Museveni byagenda okugamba Traore bigenda kumumisiriidinga, agenda kumuteekamu omutima oba oli awo ate era oguvuddeko ensonga lwaki Traore agenda kubeera nga asisinkana General Museveni. Kakati ababiri bano munnange kigambibwa okuba nti bakusisinkana. Pulezidenti wa Burkina Faso Ibrahim Traore munnange already enteekateeka zigenda mu maaso okulaba nga asisinkana ne General Museveni, naye nno nga nsonga kinno ebaleetera okuba nga bagenda kusisinkana. Museveni yanyiiga nnyo oluvannyuma lwa Traore okucriticizing oba okuvumirira abakulembeze abaludde mu buyinza mu Africa. Kati yakyogerako General Museveni ne kimunyiiza nnyo. Kati okusinziira ku report zitulaga nti Captain Ibrahim Traore omu ku bakulembeze wano mu Africa abato ennyo bw'atyo agenda kubeera nga asisinkana General Museveni oluvannyuma lw'okubeera nti ye kennyini nga Traore yayagala amusisinkane boogerezeganyemu. Kaakati nno kajjampuni avaawa General Museveni okunyiigira Traore bw'atyo. Munnange byava eri mu Africa Russia Summit, omukulembeze ono era nga munnamagye munne General Museveni naye munnamagye n'oli naye munnamagye. Kakati munnange baali eyo e Russia, Captain Traore n'avumirira abakulembeze mu Africa abaludde mu buyinza. Kati n'agamba nti bano be basinze okubeera nga bakyankana na kontinenti ya Africa, nti enkulaakulana mu kontinenti ya Africa be basinze okubeera nga bagyonoona. Africa yali badde yakulaakulana dda, naye munnange bano abasajja abagifuukira olukokobe nga ba Museveni be bagiviiriddeko okubeera nti tekulaakulana newankubadde nga erina ebyobugagga eby'omu ttaka ebiyitirivu ennyo. Kati kino munnange kyanyiiza nnyo General Museveni, era omuntu nulaye abaamulaba balaba nga agamba omwana ono amugerageranya mwana muto nnyo ddala nti kumpi ajula kubeera mutabani wa Muhoozi ku myaka gy'alina. Nti Muhoozi ababulako emyaka mitono nnyo okuzaala Traore, emyaka nga 2 oba 3 abeere ng'asobola okubeera n'omwana ali mu myaka gya Traore singa aba yakeera okuzaala. Naye muganda wange ebimufulumamu. Kati Museveni amutunuulira agamba ono ali kunze ali kwani, mbadde manyi gutuze wa Putin ate eriye takinaako buzibu. Kakati munnange bwetutyo nga tugafuna nti Captain Traore yamaze dde okubeera nga atuma envoyi wano okubeera nga ayengeejinga General Museveni, era munnange bwe batyo bagenda kubanga basisinkana abakulembeze b'amawanga gombi, jjajja n'omuzzukulu. Traore yazaalibwa 1987 era nga ono byakoze bingi nnyo mu kuyitiramu akatono byakoze Uganda e Burkina Faso bingi nnyo, era nga jjukira nti ono yawamba buwambi obuyinza, yawamba buwambi muku, era ono yajja mu buyinza ng'ennaku z'omwezi 3 oluvannyuma lw'okuggyako eyaliko pulezidenti ow'ekiseera Paul Henry Sandaogo Damiba ye yali pulezidenti. Kakati munnange nga wakayita just emyaka 2 gyokka omusajja ono gy'amaze
mu buyinza Ibrahim Traore muvubuka ono munnange GDP eya Burkina Faso bwetyo munnange erinyidde ddala mu myaka egy'ebiri nti eyali ku billion dollars oba obumbi bwa dola billion dollars 18.8 wetwogerera eri mu billion dollars 22.1 GDP kwe mugazi gw'okubeera mu nnansi kakati era ono kigambibwa okuba nti yagoba okwewola ssente mu IMF mu World Bank teyeetaaga era n'akakasa nti Africa teyeetaaga World Bank teyeetaaga IMF teyeetaaga bazungu teyeetaaga America teyeetaaga Europe teyeetaaga America kakati ono era bw'atyo yasala ku misaala gy'aba ministers n'asalako ebitundu 3 ate n'ayongeza egy'abakozi ba gavumenti n'abongeza ebitundu 5 era ono amabanja aga Burkina Faso agewaka agatali gebweru gonna yagasasula wetwogerera essaawa eno mu myaka 2 era Captain Traore bw'atyo akoze kinene nnyo naddala mu kuzimba amakolero azimbye ekkolero eri processinga ennyaanya era nga lino munnange lyerisoose mu ggwanga erya Burkina Faso mu 2023 omusajja ono era yatongoza ekirombe eky'omulembe era nga munnange kino nga kigezezzaako nnyo okulaba nga kiprocessinga era nga capabilities mu kuprocessinga ne zeeyongerera ddala okwongerezaako bw'atyo n'agaana okubeera nga ba exportinga gold ali unrefined okumujja mu Burkina Faso kumutwala wabweru kumutwala mu mawanga g'abazungu ekyo yakigaanira ddala kati olwo n'azimba ekkolero eryokubiri eriprocessinga pamba mu ggwanga erya Burkina Faso mu ntandikwa babadde nga nalimu lyokka ebbanga lyonna abakulembeze bonna babaddewo naye kati ye n'azimba eryokubiri kati olwo munnange omusajja ono ku nsonga za pamba n'alabikira ddala nga mu butuufu abakwasaganyizza era yatuuka n'okugaana biwiigi bino ebyabalamuzi ebyabangereza bye baatusibako n'ebiggawuni byabwe ebyo bimulaba bye bambala abalamuzi ba Awini Dolo yabigaanira ddala era n'agamba nti balina kukozesa fashion zeewaabwe nga Burkina Faso zebamanyi enzaliranwa so si ezo ezeeyo ezabagwira kakati ono omusajja aimprovinze nnyo oba atadde amaanyi mu ebyobulimi abitaddemu nnyo amaanyi tractors 4 zagabidde abali mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lyonna watali kusosola kati nga bw'olaba nti asosola ti abeeno babe nga beebagira abeeri babe nga beebatalina abeeri babe nga bakaaba nedda nga bwe kiri wano e Uganda ono ayina tiras 239 ze yagula motor pumps 710 okusa ne pikipiki 714 zino zonna yazigula n'azigabira abali mu byalo n'abo abakwasaganya ebyokulima okulaba nga ba improvinga obulimi mu byalo mu rural communities wano Uganda muganda wange obugaali babuleta obwa yero nga tubulaba nga babugabira abantu bwe batyo obugaali obwa yero nyawe nakalabako naawo ngeke yawo ku bikondo akagaali akayero kati naye babunda bwe babugabira bwe bayitaka pikipiki singa bayita bwebiri babaako bwe bakola ki twalaba wano juze za parish development model muganda wange omukyala muna NRM yagamba Jene Museveni wano ku lunaku lw'abakyala nti ezo ssente bwe bazeegabira ne mu banka bazibbayo ddendala zonna bazibba baziwa abantu baabwe baana baabwe baganda baabwe bebaziwa wano Uganda kakati munange omutungo we bwagamba ku Jene Museveni nga Jene Museveni anyiiga atuulidde eggwanga alimaamidde atusibyeko kafamire tekana gye katutwala kajjudde oba arrogance kugambye kali arrogant ate nga tebalina mpisa batemu ekyo kyo tebasobola kubeera nga bakyegaana kuba muhozi byayogera muganda ge bitiisa kakati omusajja ono atadde nnyo ssente mu bulimi era ate n'abutumbulira ddala
naye Museveni kasookedde ng'ayogera kati ali ku 4 simanya modo kasookedde ng'ayogera eby'obulimi simanya biki kati munnange era omusajja ono Traore gwe twogerako ono bwe kijja ku nnyaanya muganda wange atumbudde nnyo obulimi bw'ennyaanya kubanga mu ntandikwa baali baproducinga metric tons 3,115 mu 2022 naye kati bwe twogerera bali mu 3,600 metric tons 2024 ebyo byali bya 2024 kati 2025 tetumanyi bagenda kuyingira metric tons oba emitwalo 4 teri amanyi kakati omuwemba era nagwo kubadde ku metric tons emitwalo 97 wetwogerera mu 2022 babadde ku metric tons emitwalo 97 mu 2022 wetuyingiridde muganda wange mu 2024 bwe batyo nga bayingidde mu miliyoni 1 n'emitwalo 10 metric tons 2024 kakati ate gwo omuceere muganda wange bano tebajogera byo bya bulimba nti okuviira ddala ku metric tons emitwalo 28 2022 kati 2024 bwe bati ne bayingira emitwalo 326 era omusajja ono yatuuka n'okugoba amagye military operations eza Bufaransa n'amagye gaabwe n'amawulire gaabwe n'agagobayo mu Burkina Faso n'agoba Abafaransa amagye gaabwe n'agagoba naye ate nga tagenda tulugunya bannansi si kugagoba nti bwe babeera bakuba abantu ku streets bannamawulire Abafaransa baleme kukwata bintu ebyo kubalabisa nga bwe kiri wano yabagoba ng'abagamba ffe twemalirira mugende kakati munnange omusajja ono azimbye enguudo nnyingi nnyo n'okugaziya ezo ezibaddengawo era nga munnange bw'otuuka e Burkina Faso olabira ddala ng'omulimu gw'amaanyi omusajja ono era azimbye ne airport eyitibwa Ouagadougou Johnson Airport eno project munnange bagamba egenda kubeera nga emalirizibwa 2025 era ng'egenda kuba ne capacity y'abantu miliyoni 1 buli mwaka ate era nga munnange azimbye n'amayumba ag'obwereere gakwasizza bannansi ekyo munnange bw'okitunuulira oba bw'obitunuulira ebyo mu myaka 2 muvubuka yakayingira emyaka 3 naye byakoledde eggwanga lye muganda wange n'abantu bamwagalira ddala liwankubadde yawamba buwambi teryamulinako buzibu kati bw'agamba ku bantu nga ba General Museveni ti bannange mwali baddemu musinza okukuzingamya Afrika yali badde yakula dda naye nga banyiiga ng'atunula ati ng'anyiiga kakati munnange ebyo bigambo bya Traore naye nga bwe bano ababiri yamaze dde okubeera ng'asindika envoyi wano okubeera nga bakakasa nti banaasisinkana ba heads of states ababiri era bagenda kubeera nga basisinkana nsuubira okuba nga Traore yagenda okubeera nga ajja wano era tugenda kumusanyukira nnyo General Museveni wagenda okukakasiza nti ddala mu butuufu abantu bakola amannya ye tebamusanyukira bw'agenda e Burkina Faso bayinza omusanyukira bwe batyo ate ng'agenda kujja ayambadde combat ey'ebbeeyi ne gloves zizi ez'omutawaana n'akakofiira ke akafanagana n'akanuupu olwo muganda wange alabire ddala nti ono musirikale owa ddala si genero tebamubuusa bubuusa kumuwa bitiibwa oba mayinja gatasobola kulowooza ku kapasite yaago naye nga ajjudde omutima ogwagaliza ensi ye era Museveni asaana ayigire ku Traore omwana omuto kuba tibagamba negooza dda kubira engoma noozina tetumanyi naye abantu bagamba nti agenda kumuteekamu omutima omubi mbu omuvubuka ajjudde obulamu agenda sisikana obulwadde omusajja ajjudde endwadde